Leero omusumba House of Prime Ministers International Aloysius Bugingo ajjukiza abakkiriza nti Yesu si mwana wa muntu okulimba era buli kye yasuubiza ajja kituukiriza. Matayo essula ya 15 n'olunyiriri olw'e13 yagamba buli kisimbe kitango ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulibwa. Waliwo ebintu by'olabe waka n'ogaana kino kyajja kitya. Weetaaga Yesu ewaka. Gamba Yesu jangu ewange. Okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 kutandise, abakkiriza bajjumbidde ne bakoowoola Yesu abakyalire era omusumba Bugingo abakubirizza okumukoowoolanga nga tebeebalirira. Kyekisibo kye tuli mutosubwa lunch hours weekend okukanana landi ogenda kusaba essaala ngenda kusabira tugabane ekigambo nga si kingi nnyo nkuteekeko amafuta kabeera akabonero nti gwe wakoowodde Yesu agenda naawe mu linnya lya Yesu. Ngenda kuba anointinga night prayer ku Lwokutaano luno nga 7 yegguddewo February tetugenda kubeera mu lwali. Jangu olabe Katonda, jangu okwate Katonda, jangu naawe agamba neze nga ndi munafu mu kuyita anajja, jangu oteege ab'amaanyi nga bamutwala ajja kusookera wuwo. Ayongedde okubategeeza okussa omulaka ku bigambo bya Yesu kubanga ye bw'asuubiza atuukiriza. Fokasinga ku ddoboozi lya Yesu kubanga ye ayogera bya bwakabaka bwa Katonda. Abasigadde boogerera mu bujja, boogerera mu fitina, boogerera mu ttima. Abantu bakyaloga nga balogesa akamwa kaabwe. Tubalina mu church abalogo. Nakugamba tolina kyolibeera essabo yalyokya yabatizibwa n'okubatizibwa naye akyalogesa akamwa. Tebakulimba nti waliwo kyoyagala nga taakikuwe. Yesu byonna agenda bituwa naye bw'onoolemerako obujulizi bugenda kuwooma. Lemerako. Omusumba Aloysius Bugingo Munnabuddu agambye nti tomala geesiga muntu nga kya muzinzi okwesiga omwana wa Katonda eyafa n'azuukira. Tomala geesiga buli muntu ne Bugingo tomwesiga, weesige Yesu. Jangu otwale Yesu gwe njogera, sinze Yesu. Mugambe Yesu nakukimyeko. Era mbasaasira wano oluusi abajja nga baagala Bugingo mu kiro ky'okwagala Yesu. Nemba nga njogera ensiga eno yonna Omwoyo Omutukuvu gy'antaddemu giteeka mu ggwe. Saaviisi eno neggwa mba nnyingira emmotoka ngoze naze nga nkwetaaga. Oneetaagako ki? Ontwalewa. Yesu takola lwa abatume, Yesu takola lwa abayigirizwa, Yesu akola lwa kitaawe yamutuma. Buli kisibo olwekitandika Olwokutaano okubeera kusaba kwa overnight nga ne ku mulundi guno ku Lwokutaano luno kwa kubeerayo mu maanyi ku Canaan Land. Byakasimbazi Yusuf, Crossroads TV, Omunnyo.